ensi ezisinga ziggaddewo ebisaawe nga mu ekyo kigenda kubeera kizibu nnyo omuntu okufuluma oba okuyingira. Mu nsi ezo eziggaddewo ebisaawe mwe muli eggwanga lya Saudi Arabia, mwe muli Qatar, mwe muli Kuwait, mwe muli Iran n'ensi endala ezeetooloddaawo. Ekyo kitegeeza ki? Bwe tuba nga tuzza okkuba omulanga oba okwogera ku kino tuba twogerera ku bannaffe Abanayuganda abali mu ezo ensi abagenza okukolerayo. Omuntu ayinza okugamba nga lwaki ekisaawe kiggalwa, ennyonyi tezikyakkirizibwa kugendayo oba yadde okuvaayo, anti lwe lutalo olunyinyiikidde omuli zibbomu n'emmundu. Kati gwe wenna w'oba oyinayo munno ng'ali mu ezo ensi wammanga eziggadde ebisaawe ezigaana ennyonyi okulandinga yadde okusitaatinga, just know ebintu si birungi ku sayidi yaabwe, ebintu bigenda bubi. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, nkuterayo obutambi nga bwe buti, kwata ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi, commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti. Omulanga leero tugukubidde ku bannaffe abawangaalira teekako n'okkolera mu nsi ezo ze njogedde wammanga. Obulumi bugenda kuba bungi, ebizibu bigenda kuba bingi, amaziga gagenda kuba mangi, okwejjusa kugenda kuba kungi, okufiirwa kugenda kuba kungi, okuyiwa omusaayi gugenda kubeera mungi. Nga bwe kyali omwaka guli oguwedde weekiri ne ku guno. Jjukira nti omwaka oguwedde nabaterayo ku obutambi nga mbagamba nti pulezidenti wa Iran agaddewo Iran, owa Lebanon ng'agiggaddewo, aba Saudi Arabia nga bagiggaddewo olw'olutalo olwali lunyiikidde olugenda mu maaso ng'ensi ezo ziri mu kkubagana. Era mwawulira amaloboozi g'Abaganda baffe abaagenda okukolera eyo nga bali mu kulaajana, bali mu kukaaba, bali mu kusaba buyambi, bali mu kwaziirana, banoonya we baddukira nga tebalaba. Abamu nga bakama baabwe babalese mu mayumba, emizinga we gikaaba, ennyumba bwe zitulika, amasasi we gawuuna, abantu bwe bafa, naye nga bo bakadaama tebalina we badda. Can you imagine nga wagenda okukolera omuntu ye bwe yamanya nti olutalo lutandise n'akuleka ng'akuggalidde mu nnyumba, ye n'asitulamu abaana be, mukyala we, jjajja w'abaana, bassenga ne bakazins, n'atambula n'agenda nga ggwe abadde amutuusaako services akuleseeyo. Oba ofa n'ofa. Obutambi obwo mwabulira bungi nnyo era twabuteekawo nnyo wano. Abaana nga bali mu kkaaba, abaana ne bayita omukulembeze w'eggwanga eryaffe agenda ayambe nga wa. Ne gye baagenda okukolera ne babaggalira ebweru. Ensi ne zituuka n'okugamba nti ffe tetulina bifo bimala bye tugenda kwekwekamu nga kw'otadde n'abagwira. Abagwira bo bafulume babeere ebweru, abantu baffe bagende mu ezo goddawuni babeere nga bakola ki? Nga beekwese. Ekintu ekyakaabya abantu amaziga, kyewuunyisa nnyo abantu, ne tugamba abantu abatalumirirwa abantu balala kiki? Bo baabaaki? Ate nga be basiraamu eddiini gyesookera. Kati awo wootira Omuwarabu. Ate nno ng'oggyeko Omuwarabu, nene ewaffe gye tuva abatufuga nabo balinga Bawarabu. Oyina abantu bo baagenda okukola. Eyo gye baagenda okukola gy'oyagala obbatemako akakadde kamu kitundu buli mukubi wakyeyo. Mu ekyo we bajja okukubira omulanga nga beetaaga obuyambi tosobola yadde okubayamba, naye nga otudde you're surviving, earning, eating, educating your children using their money. Naye ne bakusaba obayambe n'oba nga tosobola kukola ki? Kubayamba. Tugenda kukola tutya okuyamba bannaffe abaagenda eyo okukola?
kibi nnyo. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, obutambi obuti bubeerayo, kammanye ndowoozayo ku katambi nga kano enkwagala.